Kakati Kadama Golaba oyo afiiridde e Saudi Arabia mu ddwaliro. Abadde akola mu nnyumba ya mukama we, bikemiko ne bimuyingira munda mu mubiri. Bikemiko bye byamuyingidde mu mubiri, atuuse ekiseera n'aba nga takyasobola kussa bulungi. Ndowooza byamwonoona omutima, ne bimwonoona amawuggwe, ne bimwonoona ebiwowolo. Sisitimu y'omunda yonna yonna ne bijoonoona. Jjukira bikemiko ebyo Abawalabu bye bakozesa kati ng'okulongoosa ttooyi, bikemiko bimukozesa okulongoosa ekinaabiro, ebikemiko bimukozesa okulongoosa ebintu ntuwe bityo. Bibi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Biba bisaana omuntu n'abikozesa ng'ataddeko masiki, olumu ne giravuzi. Ne bakadaama bano ebiseera ebisinga bakwata bikemiko ebyo ne babikozesa, talina masiki, talina oluusi na giravuzi. Kale kwegamba n'aba nga obulamu bwe abutadde mu matigga. Kati ono omwana kyabadde akola, bikemiko byamuyingidde munda yabissa ne bimuyingira munda ng'abikozesa. Ne biryoka bimwonoona sisitimu y'omunda yonna. Kati atuuse ekiseera n'aba nga takyasobola kussa bulungi, ng'awulira anafuye. Kwe kugamba mukama we, mpulira ninga omulwadde, ndi mulwadde sikyasobola na kussa bulungi, nsaana gendako mu ddwaliro. Ate Abawalabu mubamanyi, Kadama bw'amugamba nti mulwadde, Omwalabu alwawo okureakitinga n'okumutwala mu ddwaliro, asuyinza okulowooza weekoza. Abasinga obungi mubawulira agaana okutwala Kadama mu ddwaliro ng'agamba nti Kadama ayinza okuba yeekoza. Kumba omuwala ali bubi, sisitimu y'omunda nfu. Bwe yagweddeemu amaanyi n'aba nga takyasobola kukola, boosi w'Omwalabu kyava yamukutte n'amutwala mu ddwaliro. Bwe yamututte mu ddwaliro, yamusuddeyo busuuzi n'amuleka eyo. Olwamutuusiza ku ddwaliro papa, ye n'amuleka awo, bo ne batambula ne bakola ki? Abawalabu ne baboosi be ne baddayo. Kadama n'abeerawo. Kati abasawo ab'omu ddwaliro be baamusanze ne bamufunira akatanda we baamutadde. Ndowooza be baamututte mu ddwaliro tebamutaddeko na bujjanjabi bwonna. Tebamutaddeko na bujjanjabi bwonna. Kubanga Munnayuganda munne ye yamusanze mu ddwaliro n'ayogerakokko naye. Olwo olunaku lwayogedde naye ate Kadama lwafudde. Akatambi koolaba kano nga Kadama akyali mulamu, nga Munnayuganda munne yakamusanga mu ddwaliro. Kyokka olwamaze okwogera ne Munnayuganda munne, ate we yamaliriza n'afa. Omwalo oyo bamuyita Nabakooza Shakira, era ng'avaawo Emityana, ekyalo bakiyita Kasangula. Waava waasibuka, famire ye tebannamanya nti omwana waabwe mufu. Saamumanyi, tambuza vidiyo eno etuuke kuba famire ye. Ekinnumya mwana wante ŋŋanze, yeddira nte ŋŋanze Nabakooza. Tusaba omwoyo gw'omugezi Omukama Katonda agulamuze ekisa. Kankutuuseko akatambi kano okeewulireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Guys, tufiiriddwa hasola munnaffe ono. Omwana ono yatuvudde ku maaso olunaku lw'eggulo ekiro. Amannya ge ayitibwa Nabakooza Shakira. Yafiiridde mu ggwanga ly'e Saudi Arabia. Bambi nkusaba obanga omanyi famire yo n'omukyala mugitegeeze omwana waabwe yafiiridde mu ddwaliro eggulo ekiro mu Saudi Arabia. Twagala kumanya na kampani mwe yatambulira. Omwana ono mayiti ye ekyali mu ddwaliro, tetumanyi na famire ye kubanga omwana ono afudde bikemikozi bibadde nga byamuyingira mu mubiri bannaaye. Tusaba mutambuza vidiyo eno etuuke ku famire yo n'omukyala. Famire yo n'omukyala kwe tugizuula mujje mu kabokisi kaffe tukwataganire wamu tulabe nga tuzzaayo omubiri gwa muganda waffe e Uganda. Yes, amanya Mulumba Patrick. Omuwala oyo ali awo waggulu yafudde. Omuwala oyo amanya ge ye Nabakooza Shakira babirye. Yafudde olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 7 Ogwokutaano 2026. Omuwala oyo yafudde. Gwe wenna amanyi omuwala oyo oba amanyi famire ye, gezaako okutambuza vidiyo eno tuke ku famire ye obategeeze nti muwala wammwe yafudde. Buno obudde omuwala akyali mu ddwaliro mu kibuga ekikulu Riyadh mu Saudi Arabia. Omuwala oyo wa Samasco, kampani ye ya Samasco, wabula yatwalibwa mu ddwaliro abadde amaze ennaku nga 2 ku 3 nga mulwadde. Naye abamutwalayo bamulekayo mu ddwaliro, wabula aliwo Munnayuganda eyabaddeyoko n'alaba ng'omuwala oyo yasizza ogw'enkomerero n'agamba bamulesewo wano aba kampani ya Samasco, naye kati yafudde.
era gwe wena ng'oluwa famire oyo omuwala nkuba kyeyo yafudde era nkuba kyeyo munnaffe oyo obulamu bwe bwe butyo bwe bugenze yassizza ogw'enkomerero. Amannya ge yenna Bakooza Shakira babirye. Omuwala ono azaalibwa Mityana, ekyalo ky'Emityana gy'azaalibwa bakiyita Kasangula Emityana. Abamanyi ekyalo kye bayita Kasangula Emityana, omuwala oyo gy'azaalibwa Kasangula Mityana gy'azaalibwa, era mutegeeze famire ye nti omwana wammwe awo ku Kasangula Emityana yafudde. Zembuyaga ezikunta. Rest in peace. Tusaba Mukama amulamuze kisa. Tambuza video etuko kube kikwatako asobola kubanga omulambo gwe bagujja mu ddwaliro bakole ku nteekateeka eguze Uganda aziikibwe. Kakati byebyo ebiri ku side eyo famire ya Kadaama ono terina kyemanyi. Tebalina kye bamanyi nti omwana waabwe mufu, tebalina kye bamanyi nti omwana waabwe mugenzi. Amanyi Kadaama ono n'Abakooza Shakira babirye, osobola okuba nti ate otuukirira kampani eyamutwala ne basobola okuba nti ate bakola ku nteekateeka ez'okuzza omulambo gwa Kadaama ono wano e Uganda asobole okuba nti ate aziikibwa. Baganda bange Bakadaama bali mu kukutuka. Bakadaama bali mu kukutuka. Speedi Bakadaama gye bali mu kufiiramu ku muguno omwezi gwe tulimu ogwokutaano esaana Katonda n'agiteekako ka speed meter esusse sijja kubalimba esusse. Bakadaama bali mu kukutuka bayitirivu bati. Ndowooza mu wiiki emu Bakadaama baakafanga 8 mu wiiki egi emu yokka. Bakadaama baakafa 8 just in 1 week. Bakadaama bakafanga 8 nenga kyekitta Bakadaama bwe batyo. Tewali kintu kisinga kuluma nga muntu kumusanga nga mulamu. Ono omuwala abadde mulamu, alaga mu katambi nti abadde mulamu bulungi, nga kale ali mulwadde naye ng'alaga alina ku maanyi, awe essuubi. Kati gwe nawe oba nga gwe mujjanjabi, mu butuufu ono aba akuwa ku ssuubi n'ogamba nti awo omulwadde gwezijanjaba at least ko takola ki tali bubi. Naye ate kyekyennewunyisa okuba nti ate ono Munnayuganda olwamulabyeko n'amukwata akatambi akasheyalingira abantu asobole okufuna ku buyambi ne ku bujjanjabi, ate Kadaama lwafudde amanyi we gamuwedde. Omulambo gwe gukyali Saudi Arabia gye gusiraanidde mu ddwaliro, era nga mikwano gye gattako n'abantu abasinga obungi Bakadaama banne especially kubanga Bakadaama mikwano gyabwe Bakadaama bannaabwe. Yadde omuntu oba tomumanyi naye yaba mukwano gwo, nti bw'ofuna obuzibu yatambuza obubaka bwo okutuuka ku bantu abalina okufunira obuyambi. Oba okitegeera. So amanyi omuwala ono bamuyita Nabakooza Shakira, ava ku kyalo bakiyita Kasangula mu disitulikiti y'Emityana. Osobola okuba nti ate otuukirira kampani eyamutwala. Oyinza oba ng'oli wa famire, oyinza okuba ng'oli wa mukwano, oyinza oba ng'oli watambula naye. Kampani eyamutwala oyinza oba nga naawe oli wano ndaba naye ng'omuwala ono mukwano gwo ng'omumanyi. Mu komenti ng'ekampani eyamutwala tugitegeere, tulabike nti tugikubira omulanga kampani eyo esobole okuba nti ate ekola ku nteekateeka z'okuzza Kadaama ono wano e Butaka e Uganda, asobola okuba nti ate aziikibwa. Oba okitegeere kiri famire ye bamuziikeko. Naye ng'Abawalabu baneeno bannange kambabuulire Bakadaama mwenna abali eyo, ebintu bino Bakadaama abali eyo, ebintu bino bikemikozi bimukozesa okulongoosa ennyumba z'Abawalabu, ebintu bino bya bulabe. Kemiko zino za bulabe nga bw'okiwulira, za bulabe nnyo nnyo nnyo. Kemiko za bulabe. Omuwalabu ye tajja kufuna buzibu buno, naye ggwe ng'omuntu ojja kufuna obuzibu. Bw'oba okozesa kemiko ezo nga muzirongoosesa ttooyi, muzirongoosesa ebinaabiro, mulina okwambala gilavuzi kyekisooka. Wabula ekisingira ddala okuba ekikulu olina okuteekako masiki. Mulaba buno Bukadaama Bufiripayini bukozesa ebintu bineno nga butaddeko masiki. Ne mu Abannayuganda bino ebintu mulumba birumbe afiya.
ebintu bino bya bulabe, sijja kubalimba bya bulabe. Kemiko ezo zigenda okuva eyo nga abamu zibookyezza. Mukimanyi nti bakadama abasinga obungi bakomawo eno ku kyeyo okufuna embuto kiba kizibu, kubanga omuntu bw'ava eyo ku kyeyo alina ebintu byassa ebitategeerekeka, kati bikwokya sisitiimu yonna munda, n'otuuka ekiseera nga tokyasobola na kukonsiidinga mwana, nga tokyasobola na kufuna lubuto. So mwegendereze nnyo baganda bange, mubeere beegendereza, mwefeeko nammwe obulamu bwammwe mwefeeko. Okitegera ekintu ekyo? Obulamu bwammwe mwefeeko. Kemiko zino mbi nnyo za bulabe nga gye nkomezza. So n'olwekyo ekyo mulina okuba nga mukola ki? Mulina okuba nga mukimanya. Okitegera ekintu ekyo nti bw'oba ogenda kukozesa kemiko ezo weetaaga masiki, weetaaga ne giravuzi, bintu tobirumba mu afiya. Naye mugira ebintu byonna n'obissa n'okolola ne bikwonoona omutima, amawuggwe, ate bittirawo ebyo. E Saudi Arabia teri bujjanjabi bw'ogenda kufuna, abo tebamanyi kujjanjaba. Olaba ne bw'ogendayo ng'olwadde musujja osobola okufiirayo, basobola okukuteekako eddagala eritali lyeddyo ly'olina kufuna. Ndowooza bwe bakimanya nti oli kadama bagamba kino katukitte, bakuteekako eddagala eritali lyeddyo ne likutta. Gwe temulaba bakadama abafiiridde Saudi Arabia nga just yagenda musujja gwe gumuluma naye n'amala n'afiirayo. Lwaki bafiirayo? Eyo Saudi Arabia tebamanyi kujjanjaba. Wano e Uganda w'osobola okulwala omusujja n'ofuna kikota mu kyo kyalwasa n'okimira n'obeera gumite n'obeera sitede. Naye Saudi Arabia bagenda kuwa ddagala kye ligenda okukutereeza. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Manyi kaddaama ono omulanga togukube. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ab'ekumi ku mukutu mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.